coronavirus asembedde. Waliwo abagamba nti Kenya kirabika ebadde terinayo cases yakedde bukeezi n'essalawo n'egamba kusoma kulekeraawo. Naye nze njagala okutegeeza nti eyinza okuba nga yabadde ezirina naye ng'esirise. Ng'ekyasirise. Anti ng'esirise kati bwe zaayabise n'egamba abangi okusoma kulekeraawo. Ne kino ekyo bwe kitera okuba era batera okuba basatu oba bana bwe bafa ate baddugavu awo kabineti ng'egamba abangi ekintu kino kirabika kiri nti embeera esajjuse era temukira kya muzannyo nti yo yasazeeyo busazi nega nti kakati abaana tebasoma badde ewaka. Korona asembedde. Korona asembedde. Faddugavu tetulinga abazungu bo boogera kati minisita gundi bamukebedde alina korona. Bagundi byaffe tulina engeri gye tubiteekamu nnyo okukweka. Oba tetufaayo twagala ku bantu tumanya tufeeyo n'ab'engalo okufuula okulanga tufunaluka okuwolowe sanitizer. Manya toilet paper ne sanitizer ne masiki bigenda kulinnya ekyali ekyakanaana bigenda ba ku mitwalo mweka. Embeera eri ebweru bw'eneetuuka e Uganda, how ready are you? Kuba tulaba obutale ebikisinga byonna bibadde byakusanyalala kuba gye tulaga mu myezi awo emitono. Ogenda kukola otya atandika okuplaninga kati. Onoogenda n'omugendamu akukwate naye kubanga naye muzibu. So abantu baffe tutunule tulabe twetegekere kibanga kyeya kye tuba tweyolekedde kuba coronavirus muzibu ddala. Era yeetaaga okwegendereza saako n'okuteekako essira abooluganda tufuule okusobola okulaba nga tufaayo. So olwaleero nga twogera ku department endala bagiyita thyroid ly'eddookooli. Njogera okukakasa nti omubiri gulinga emmotoka erina emipiira erina bagiyita batya, erina yingini, erina buli kimu. Naye yingini ey'omubiri ly'eddookooli. However big omubiri we gufaanana, eddookooli eryo lyotalaba abazungu kye bayita Adam's apple, nti Adamu yalya apple n'emulakira n'afuna n'esigala wano. Anti abantu bedda bagamba Adamu we yayonoona yali akalya ku apple bw'ati Katonda n'ajja yali tennakkayo mu lubuto neerakira mu ddookooli. Bwe basajja kyava bazimba akantu ako kano kati ako emabbali waako erudda n'erudda waliyo kamusibattaayi nga bw'okalaba kano ketusiba ettaayi kano kamusiba botaayi. Waliwo gundi eddookooli bwe lituula nga lyekuttooko era makati ngera wala kusiba ttaayi kabeera eddookooli lyekwata awo ku Adam's apple oba abantu bonna gye bayita omumiro oba omuva eddoboozi. Ensonga enkulu endala gye njagala okutegeeza nti katini kalabika nga akatini naye kalina obuzibu bunene singa kafuna obuzibu. Weegenderezanga nnyo ebitundu ku mubiri nga bikola emirimu mingi naye nga mu butini bwabyo biba bya bulabe nnyo singa biba bifuna obuzibu. Okugeza gye bayita pancreas katini nnyo bwe kati naye kafuna obuzibu waakiri okutemako okugulu osigalawo naye wekafuna obuzibu tosigala. Owulira ekigambo ekyo? So ne kano ka thyroid weekali katono bwe kati kabeera wano mu maaso emabbali ga Adam's apple oba akazimbye wano oba omubiri okalaba nkatambula. Ye yingini ey'omubiri. Omubiri gulina standard
oba opale ziguina ngambe nti ngabolaba nti engine ey'emmotoka entono yandibadde 200 oba engine eya pikipiki super cab oba zikyaliyo engine eya pikipiki super cab eyinza okuba si engine eya Honda piki enene kati okwata engine ya Honda n'ogiteeka ku mubiri gwa super cab oyinza okwesanga nga super cab emipiira n'ebira biyinza okukutukako nga engine ate yeebulira etandika butandisi sininga ate okwata akayingini ka super cab n'okateeka ku Honda eba terinya eba terina nakyekola oli abuza naye bannange era engine ki amaanyi gabeera matono okusinziira ku engine enkola gye bagikola n'amaanyi gerina okwa so ene dookooli lyerifaayo okumanya amaanyi ki omubiri ogenda okuba nago bwe lireeta amaanyi nga mangi obanga akutte engine eya magulu 10 n'ojambaza emmotoka eya 200 omuntu akankana omuntu abayokya bintu bingi tugenda okulaba singa eddookooli lino liba lireeta omukyuzi gwalyo nga lingi kitegeeza nga baali recordingira waggulu ate baba baali recordingira wansi nga lifunye obuzibu oba terireeta era omuntu abeera ddala obanga akutte magulu 10 n'ogiteekamu akatima k'eggaali Dynamo eyasanga eggaali nokataka Dynamo nokateeka ku magulu 10 kakole ki iri motoka ebeera awo nga terina nakyekola ki nga kyewulira kyekyo mu luzungu bakiyita basal metabolic rate nti omubiri amaanyi gegukozesa okutambuza buli kyetaagisa okutambula mu mubiri buli reaction yo neetaaga okutambula ku sweating biki byonna bagattagatta amaanyi ago gonna gasinziira ku eddookooli lyolina singa amaanyi gaba geetaagisa mangi eddookooli lyo likiraba tikati amaanyi geetaagisa gano kati waliwo obuzibu ng'eddookooli lyo terigoleeta maanyi gamala oba nga lyafuna obuzibu oba nga gyetwagala okwogerako n'ebiringa ebyo tugenda okuddako okwogera nga twogera ku ddooko lino bangi no tebalitegeera bangi tebalimanyi bangi beekwasa birala gundi yandoga nalya kasooli wa gundi nandoga kati kasooli muli agenda wano mu bulago oli akaa nti kasooli ali muno nalya kasooli wa neighbor nti kakati yandoga kati kasooli yenna ali muno kasooli agenda azimba naye nga teyali kasooli lyali ddookooli goita oba kyetwandiise eddookooli okuzimba mu 1656 Thomas Watham ye yasooka okwawula ebintu ebibiri okwawula thyroid gland gye tuyita eddookooli okuva ku bulago obulago obweddo omanyi kakati mu Luganda ebigambo ebyo simanyi gye nnyinza kubyawulamu omuva eddoboozi gye tuyita voice box ate abantu abamu gye bayita eddookooli omuva eddoboozi oboyogera omuva eddoboozi voice box eri wansi ova ku mumiro eri wansi awo ekeka akazimbidde ddala kakomusajja bagiyita voice box eyo omusajja eba ezimbyemu esobola okuwa base era omusajja eddoboozi lyo liwulira nga lya base akabakazi tokalaba kaba katono era eddoboozi lyabwe libeera lya kikyala buba bwereeze bulungi so eyo eri munda eno kyetwogera thyroid ebeera kungulu waako yeekwata okwo ku voice box kungulu era wano oba ogiraba ebeerako kungulu wano tebeera munda eri eva eddoboozi munda sisitimu y'omunda ndala oyita mu nnyindo mu kamwa n'ogenda eyo munda ndala eneebeerera ddala wabweru wano kakati ono yasooka okwawula nti waliwo enjawulo wakati wa larynx gireekali ebyomunda ebikola ku ddoboozi n'okussa omanyi njagala okujukiza abantu ti okussa wetuva ku nnyindo netugenda ku bulago tukka wansi ku glottis epiglottis
ne tukawangasi ku voice box ne tuyitawo ne tuloka tugenda mawugwe nti bw'oba oyogera empewo gyosika okuva eno mawugwe ejja neekuba obuwujjo obwo engeri gyebamu wekuva eddoboozi era eddoboozi osaakaala oyinza okuba oyogedde nnyo noze eddoboozi obuntu obwo ne bubanga bukakanyadde bwakukakanyala omusawo akugamba genda owummulemu era endwadde esinga okuluma abayimbi yabulago okukola ki kwesaakaala kubanga aba akukozesezza nnyo nti kati genda owummulemu wiiki namba tobaako na muntu gweyogera naye ebigambo byogere kasabiwere 100 olunaku ng'osirika olina kugamba nti yogera ebigambo 100 kasitabiwera sirika. So kitegeeza ekyo kyenjawulo kyenjagala mutegeere kabeera wano wabweru tulaba nti stroke chain ya thyroid eno yazuulibwa 1656 era waayitawo emyaka emirala 200 abantu okwongera okutegeera amakulu g'akantu kano ka thyroid oba gye tuyita eddookooli erituula ku mumiro ogwo. Omuntu omukulu abeera ne thyroid gland oba gye tuyita eddookooli eryenkana gulaamu 10.25 era gland eno erina ebiwayi 2 eringa musibattaayi nga ekwatiddwa wakati eringa botayi era ekwatiddwa wakati something nga olaba gye bayita isthmus. Eyo isthmus ekiringa ekikwata musibattaayi omubiri yeyeekwata wali ku gye twayisa eddookooli eri erivaamu eddoboozi. Abantu 5 ku 100 balina thyroid gland zino nga zirinayo side endala etali kuzina ebbiri etali zina ebbiri gye tugambye eno n'eno nga zina we zeekutte ng'etera kuva wakati wali weyeekwatidde. Tulaba nti singa tutunuulira eddogundi thyroid gland eno nga we tugyogeddeko goita kyekiki. Ekigambo goita kitegeeza okuzimba kwa thyroid gland. Eyinza okuba ng'ezimbye yonna oba ng'erinamu awazimbye. Goita esobola okweyongerayo neetuuka wansi bw'obulago wano we bukoma oba neeyongerayo neetuuka n'eno ku ludda omuntu n'azimbira ddala obulago okuzimba kwennyini. Esobole kubanga bw'otunuulira thyroid gland eno engeri waweetudde tulaba mu maaso eri maaso g'omumiro aba guno kuyitamu empewo omugundi okugendamu empewo kuba gwe kusooka wano mu maaso ate omumiro gwe kuyitamu empewo erina emabega side eno erina obusimo obugenda ku mawuggwe nga buva eno waggulu erina n'omumiro emabega. So kitegeeza singa thyroid gland eno oba gye tuyita eddookooli singa emala gakula esobola okunyiga ebimu ku ebyo, esobola okunyiga omumiro no batokyamira, esobola okunyiga omuntu omuyita omukka trachea ne larynx. Omanyi ekisolo kino kye bayita empologoma kyamasitalinga weya trachea weeri kyo kikwata kimanyiwa kebeerenso kati ekyo kyenyiga kibanga kiba kikaluba kibanga kipayipu kino ekiyitamu waya z'amasannyalaze ekikaluba kati yo wejja n'ensiba n'oba nga tossa. Kati kye tugamba nti olw'okubanga eno gundi thyroid ebeera mu maaso bwegejja esobola okugenda n'ekusiba n'oba ntokyasobola kussa, esobola okugenda n'eddema n'esiba omuyita emmere n'oba ntokyasobola kumira. Era emirimu gya thyroid eno gisobola okubeera nga giri nnomo ng'okuzimba kwa thyroid gland kubadde kwa kizimba ekitayongera maanyi mu thyroid, oba kisobola okubeera nga kwegamba twagambye yingini eno thyroid gland esobola okuzimba olw'okuba erinamu ekizimba kino ekirimu
bwe kibanga tekigenda kwongera maanyi mu yingini eno omuntu ajja okusigala nga ali nnomo nga tekimuluma talina buzibu bwakola ki bwafuna oyo omuntu omu. Oba kiyinza okuba nga kizimba kino nga ezimbye buzimbi yonna neyewaga naye banga ekola emirimu gyayo gyeyongedde nekubisaamu emirimu gyeyongedde, kitegeeza omuntu agenda kufuna gye bayita toxic goiter, nti abeera abanga gwe bajjeemu injini ey'emmotoka entono ne bamwambaza injini ey'emmotoka ennene naye ng'asigadde avuga akamotoka kaki katono. Kati awo akamotoka katono ke kalina okwekaabira kubanga injini obwetaavu bwayo buba buki buyitirivu nnyo gy'oba oyambaziddwa. Oba olw'okubanga ekizimba kizze mu thyroid kiyinza okugenda nga kirya thyroid yonna neggwaawo n'otuuka okuba ng'omuntu abadde ne magulu 10 injini bagijjeemu bamutaddemu ate ka injini katya, oba nga paati esigaddeyo ku injini y'amagulu 10 ntono nnyo nga tesobola kutuukiriza bwetaavu obw'emmotoka eyo. So obuzimbu bwonna oba goyita yonna gy'olaba ku muntu, ebintu biri bisatu ebiyinza okuba nga bibeerawo. Either goyita yeezimbye ne teyina buzibu bwemuleetedde, oba goyita yeezimbye n'erya thyroid yonna n'abanga takyasobola kweyimirizaawo nga nekayingini akakatini keyali alina tekakyasobola kukola, oba goyita ezimbye olw'okubanga thyroid ewaze omuntu n'abanga gwe bambazza injini ey'amaanyi egenda okumuleetera obuzibu, abe ng'afuna symptoms oba ebyo ebirabika nga injini ekuleetera ebirabika nga thyroid egezze. Nyobera okujjukiza nti gland eno efugibwa omukyuzo guva ku bwongo gwe bayita TSH, thyroid stimulating hormone, era guno guva ku bwongo. Guno nagwo gufugibwa omukyuzo omulala oguva ku bwongo gwe bayita thyrotropin releasing hormone oguva, omanyi obwongo nabwo ate buyina, omanyi kati buno brain wo gye bayita hypothalamus, bwe bwongo obusukkulumu, bwebwe obwongo obufuga temperature yo bwerinnya obwongo bwa tebunagiraba nga buli obwongo obusukkulumu bweta hypothalamus buba bwagirabye dda ne bubaako kye bukola. Kakati ne wano obwongo bwa hypothalamus bulabirawo mangu nnyo ti omukyuzi guno gukendedde nga obwongo tebunaba kukiraba. Kati nabwo era ne wano bulina kye bukola okulaba nga buregulatinga obungi bwa thyroid eno nebiki ebigenda okugivaamu okusobola okubeerawo, era bwe buditamininga okulaba nga ekula yeeyongerako okwongera okuleeta omukyuzi guno nkwongera okuyamba mu kuddukanya emirimu egy'omubiri, kuba twagambye thyroid yefuga yeyinjini efuga amaanyi gonna, buli activity yonna ekolebwa mu mubiri eya cells yegifuga. Kati nibwe kati tosobola nakakolabawo okawulira naye kekafuga, yensonga baki bakugaa nti bw'ofuna ebbwa lyonna oba ekiwundu ku bulago olitamala gatunga, obulago bulimu ebintu bingi nnyo. Kati akoli wajja bwati dubious n'akasalawo, waliwo ebizibu byabagenda okukuleetera. Kino nkyogera nti tulaba nga singa wabaawo obuzibu nga hormone emikyuzo egiva mu kantu ako kootalaba tegiriiwo, oba kino kireetera obwongo okwongera okusindika ababaka abalala. Bwange mutuukeyo mulabe lwaki tegumala, kuba obwongo bwe busindika ababaka eri gland eno ekole emirimu gyayo, obwongo bulinda bulabe oba beeyongedde be basindise, naye bugenda olaba tebubalaba nga busindikayo ababaka abaki abalala. So kitegeeza singa goyita eba ebaddewo wabaawo ebizibu ebireesedde gland eno okuzimba, ekitegeeza nti tuba twetaaga tubimanye. Obiseera ebimu biba bizimba ebiri
kiyinza okuba kizimba nga kiri mu bwongo eri waggulu nga kyo kisazeewo kyongere kisindike busindisi babaka bajje baleetere glandi eno okweyongera okula, oba wayinza okuba waliwo obuzibu obulala, oba wayinza okuba nga waliwo ebizimbe ebirala ebizze mu goyita mugundi mu thyroid mwennyini. Ebintu bino bingi tubirabye mu bantu mu US. Abantu abafudde ne babazuula basanga abantu 5 ku buli 100 nga balina ebizimbo bino oba obuzimbo buno mu bulago. Ekirala tulabanga okunoonyereza okulala kugamba nti ne bwe tuba tukoze x-rays oba scans, abantu over 40% basangibwa nga balina okuzimba kuno okwa thyroid oba goita wano nga mwali naye nga badde tebakola ki, tebamumanyi. Ekirala twongera okulaba abantu nga oli abeera awo, omuntu abeera awo naye nga teyekeberangako, alaba awantu wazimba, wakoze watya, wali watya, ali mu myaka gitya, tafaayo. Abantu abakyala abamu ojja kusanga over abali 49 to 58 years abasuka mu myaka 36 ku buli 100 nga balina obuzibu buno. 36 ku 100 36 ku 100 ate nga mu nsi yonna goyita okuzimba kw'obulago kuno basinga kwesigamya, kuba nyongera okutegeeza nti waliwo ekirungo kye tulya kimu ekireeta obuzibu nga bwe kiba tekiriimu omukyuzi oguva mu dookooli tegufuluma, kitegeeza eddookooli lijja kwongera kuzimba buzimbi paka ekirungo ekyo mu byokulya nga tukifunye. Kirungo ki? Ekirungo ekyo bwe tuba tetukifunye eddookooli lizimba buzimbi nga terina kyerifulumya, kubanga ye sitampu esembayo omukyuzi oguvaamu gufulume. Era omuntu azimba amadookooli ne bazimba amadookooli kwe kwava ensi okuzuula engeri y'okufunamu ekirungo ekyo eri ffe nze naawe abatasobola kukifuna buli kanaku olw'embeerayo gye tubeera n'emmere gye tusanga. Kirungo ki nga bw'ombuuzizza? Mu nsi yonna tulaba ng'abantu abasinga okufuna obuzimbu buno tebalina iodini, bamuyita iodini, ekirungo bakiyita iodini. Era kisuubiteeberezebwa nti abantu abasukka mu 2 miliyoni mu nsi yonna ku 8 miliyoni abalina obuzibu bwa goita baba tebalina iodini, ng'emmere yaabwe temuli iodini, okusinziira ku study eno yakolebwa. Tulaba nti olw'okuba nti goita zino ezisinga ziba tezivaamu mukyuzi, tugambye zizimba buzimbi olw'okuba omuntu talina iodine, okujjako okuleeta obuzibu nti omuntu alabika bubi, cosmetic disfiguring, abantu obuzibu bwetulina okufuna butera kujja nga ekizimba kinyize bwazimbye nnyo ne wanyiga omumiro ne wanyiga n'okussa, oluusi n'okuba nti omuntu singa oyinza okubolooza kuzimba kuli awo naye ng'afunye kansa owa thyroid oba n'afuna obuzibu obulala nti okigenda kizimba bwe kiti kirya nomo gundi thyroid, omuntu n'atuuka okuba nga tasobola kweyimirizaawo. Tekirimu bika. Abakyala ku baami, abakyala balwala nnyo thyroid okusinga abaami. Abakyala buli bantu 5 osangako 4 nga bakyala. So endwadde eno eyikiriza nnyo abakyala okusinga abaami. Ekirala tulaba nti abaami kwayo omwami gw'osanga nga akirina ebiseera ebisinga abakansa abaami demu
abakyala bafuna nnyo goita kumpi emirundi basinga abaami 4 out of 5 emirundi buli bantu batano sanga ko bananga bakyala naye oyo omwami gosanga nga amulina ebiseera ebisinga owa abakansa abakukulu so kitegeeza omwami bwotuukira okufuna embeera eno tulina okwekebera tulabe era tuzikebera zino goita ono agenda yeeyongera emyaka okigenda gyeyongera era tulaba n'abantu abagenda batalya iodine ono bafuna obuzibu buno. Iodine tulina mujja muki nyongera okutujjukiza ekirala singa goyitawo oba ekizimba kyo kiba tekiriimu kansa nga tekiriimu buzibu bulala bwonna certainly outcome nnungi wabula singa ekizimba kyo kino kirina okubeera nga bakikebera ne bakitunuulira ne bakijjako ne ku mazzi balabe bakebere ddala kiki kyekiri era kino kiyambako okutunuulira obunene bwakyo obulumi bwe kirina n'engeri gye kirimu kyekutte kiri mu mazzi naye ebintu nga bino abantu babitya oluusi ate ekintu nekikulira ddala nekituuka gye kyandikwa oli anagamba nti temukikwatako kakati tukikwatako tukole tutya mwami Simbwa tetukikwatako tukole tutya tulina okulaba kiki kino tumanye kyetugenda okuyamba. Tulaba abantu balina okukeberebwa kubanga mudda eyinza okubanga kizimbu nga tekibadde tekireeta goita kweyongera oba buzibu kwa mubiri naye ate mudda nekibuleetera okweyongera okufuna obuzibu. Abantu abasinga kyetubakubiriza tusomesa abantu nti tubige ebireetera goita ono. Ekisooka tulye ebyokulya ebirimu iodine amala twewale ebintu ebiyinza okubanga bye bireetera goita ono okujja. Olina okulanga buli kanaku otunula mu mmirayo n'otunuulira obulago bwo bw'otunula obulago bwo n'otunula waggulu akalevu n'okateeka nga ketunuuliddemu mu ndabirwamu n'omira amalusu. Bw'omira amalusu bw'olaba ekizimba nga kitambula n'okumira okitegeeza oba otandise okufuna goita atandise okuzimba n'okugenda omusawo okukeberako musawo nkeberako mu bulago owulire nakyo owulira. Abalwadde abo abali ku ddagala erya goita twongera okubazaamu amaanyi okumira eddagala lino ku bulijjo n'okwongera okwekebeza okulaba nga omukyuzi oguva mu glandi eno tegweyongera kusukka kuba guleeta obuzibu bwe gweyongera kusukka ate guleeta obuzibu bwe gweyongera okukka omubiri guba gufuna obuzibu. Okufuna obulungi okubeerawo oba okubeerawo obulungi n'embeera eno kikwetaaga okubanga buli mwaka bw'obadde tukeberangako bakebera n'omanya waawo oyimiridde. Olunaku olwaleero njagadde twogere ku goita kwe kuzimba kw'obulago in general. Mulimu nno lesoni nga 6 era tugenda kusooka okuzimba nga tekulina buzibu kwe kuleeta wiiki ejja tuddeko okuzimba nga kuleeta obuzibu nga omukyuzi gweyongera. Tuddeko okuzimba nga kuleeta obuzibu ng'omukyuzi kola gutya gukendeera kubanga buli kimu kirina obuzibu bwakyo. Iodine ava mu ki? Iodine ava mu bintu ebiva ku nnyanja. Buli kyennyanja kozi is not only fish. Buli kiva mu mazzi kiba kirimu iodine. Ne wabeera gana ebibeera ku mabbali g'ennyanja oba muddo oba kiki ebyo n'emiddoddo egyo bwe gikulira okumpi n'amazzi gibaamu iodine mungi. Naye olw'okuba ffenna tetubeera ku mazzi gavumenti yasalawo n'ensi yonna yasalawo nti iodine bamuteeke mu munnyo kuba buli muntu ali omuki omunnyo. Kati kyovulaba omunnyo baguyita iodized salt nti omunnyo baguteekamu iodine okusobola okwewala okufuna eddookooli. Basalawo omunnyo baguteekemu ogulibwa bonna. Kitegeeza bwe bajja kati mwabasawo mwe bajja abantu bwe mujja ku munnyo tebafuna iodine. Tetubajja ku munnyo wabula tubagamba muve ku munnyo omubisi
muve ku munnyo omubisi teteri ko bajja ku munnyo nga makendeeza omunnyo gwolya naddala nga pressure n'ebirala n'abantu bambagula guno omunnyo ogwaffe ogwa Uganda ne bagenda bagukuba temuli iodine mugenda funa amadokooli y'enjawulo eri awo iodized salt ekigambo ekyo kitera okubeerako okiraba kibeera ko munnyo ese bwewa